إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. اتقوا الله وتزودوا من دنياكم لآخرتكم. تزودوا من حضركم لسفركم. تزودوا من غناكم لفقركم. واعلموا أيها المسلمون أن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. عباد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عباد الله، قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Amatendo ga Allah jalla jalalu atuwangaziza okuva ku jjuma ewedde mpaka ku jjuma eya leero. Baganda baffe bangi Allah bajjuludde nga neyakasembayo twamuzisa olunaku lw'eggulo abadde avuga ebbaasi ya waayiwaayi. Wa indalla dhalika, ekyo singa kibanga kiriko kyekiraga فإنه يدل على كثرة الموتى. kiba kiraga nti okufa enamba yeeyongera. wahiya alamatu min alamati saa, kabonera akalaga nti qiyama esembedde. Allah jalla jalaluhu mu Qur'ani atulabula n'atugamba: iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Kusembedde okubalibwa abantu emirimu gyabwe, kusembedde amakulu okufa kw'abantu, kusembedde bagende mu maaso ga Allah jalla jalaluhu abeere nga abala emirimu gyabwe. Naye ng'ekyewuunyisa, abantu bakyali mu bugayaavu, abantu bakyagayaala. Buli yenna alina kyateeka obuteeka okukola, yeefuula atalina budde bukikola. hatta yatiyahu lmautu, okutuusa lwanatuukibwako okufa nga teyeetegese. fayalqa allaha azza wa jalla, alyoke asisinkane Allah jalla jalaluhu wa huwa ghadbanun alayhi, Allah nga amusunguwalidde kubanga ebbanga lyamaze ku nsi anaaba talina kyakoze. Basaluganda b'ekitiibwa, nkuutira omwoyo gwange n'ejjammwe okubeera nga mutya Allah tabaraka wa taala. Allah jalla jalaluhu yeetaaga tulongoose emirimu. Singa wabaddewo chance ey'okubeera nga tusisinkana baganda baffe abaafa, tusobole okubeera nga tubabuuza kaifa wajadu lmauta, okufa baakusanga batya? Wa kaifa wajadu lqabr, era entaana baakisanga batya? Oba oliawo abantu abo bandibaddeko kye batubuulira, oba oliawo kyandituyambye okubeera nga naffe tulongoosa emirimu gyaffe, naye tuziika ne tuziika ne tusigala nga bwe twabadde, emitima gyaffe nga tegigonze, abadde tasaala n'asigala nga tasaala, abadde omubbi n'asigala nga akyabba, abadde omwenzi n'asigala nga akyayenda, abadde omukumpanya n'asigala nga mukumpanya.
ate nga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu bintu bye yatulekera ebinaatubuulirira yatulekera ababuulizi babiri, yatulekera annatiqu wassamitu, ababuulizi bano ababiri, omu nga yeeyogerera naye omu nga yasirika teyeeyogerera. amma annatiqu fa kitaabu llahi azza wa jalla wa sunnata nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam, ekitabo Qur'an kyeyogerera, sunna z'omubaka sallallahu alayhi wa sallam nazo zeeyogerera. amma samitu fa huwa almautu, naye omubuulirizi anaatujjukizanga kwe kufa, ye tayogera. kasita najja n'atwala oli, abasigadde tukifuule ng'ekyokwebuulirira, tubeerenga buli omu akyeyambisa, akimanye nti olinga bwagenze, naye tayimu eyiye yeebulako egenda kutuuka, naye abeerenga asisinkana Allah tabaraka wa taala. Baseruganda ab'ekitiibwa abampuliriza, idha mata al insan, omuntu bw'abanga afudde ne bamaliriza okumunaaza, ne bamaliriza okumuzinga mu ngoye, ziyinza okubeera 3 bw'abanga abadde mwami, ziyinza okubeera 5 bw'abanga abadde mukyala. bwe bamala okumuzinga mu ngoye ezo 3 oba 5, bamussa mu katanda, wa yusalli alayhi almuslimun, abasiraamu ne bamusaalira. bwe babanga bamaliriza, fa innahu yuhmalu ala akitaafi rijal fi ljanaza au fi nnash, bamuteeka mu katanda ne bamusitula ila makarrihi daim, ne bamutwala wagenda okuwangaalira emirembe gye gyonna, wahuwa alqabr, bamutwala mu ntaana. alqabru maashara alikhwa, baseruganda abampuliriza, entaana awwalu manzili min manazili alakhira, yenyumba ge maka agasookera ddala mu maka ga akhira. wa akhiru manzili min manazili dunya alfaniya, ate yenyumba esemberayo ddala mu nyumba omuntu z'alina okubeeramu ng'akyali ku nsi wano, tagenda kuddamu nate kudda ku nsi omulundi ogwokubiri. weetegereza Allah nga bwagera ebintu bye. omusajja bamujja mu nnyumba ng'enyirira, bamujja mu nnyumba nga yakalina, bamujja mu nnyumba ng'eyina tiles, bamujja mu nnyumba ng'eyina AC, bamujja mu nnyumba ng'eyina ebiwujjo. Allahu akbar walillahi alhamd. ne bamutwala mu ttaka, ne bamussaayo, ne bamulekayo, kaannahum la yuhibbuna, ne babeera nga abatamwagala, naye ng'ate babeera bamwagala. naye kudura ya Allah kyaba yasalawo tewali asobola kubeera nga akikyusa. baseruganda b'ekitiibwa abampuliriza, alqabru ma'ashara alikhwa, عن البراء رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الجنازة. براء artegeeza nti lumu baali n'omubaka صلى الله عليه وسلم nga bali ku janaaza emu, baagisaalira ne bagitwala okugiziika. wawakafa rasulullah, nabbi sallallahu alayhi wasallam n'ayimirira ala shafiriha, n'ayimira ku mabbali g'entaana wano, n'atunuulira entaana nga bassaamu omuntu nga bamuziika, kubanga nabbi yamala okubasomesa ne baziika nga buli omu alaba. njagala okubeera nga mbategeeza, entaana mu busiraamu mu shariya eyina okubikkibwako nga baziika ebeera ya mukyala. entaana y'omwami tebagibikkako, abantu balabe engeri gye bassaayo omuntu, balabe engeri gye banaatereeza ettama, balabe engeri gye banassaayo obudongo, balabe engeri gye banassaako emiti, balabe engeri gye banassaako olubaawo, balabe engeri gye banassaako essubi, balabe engeri gye banassaako ettaka, balimaale bulungi, batandike okussaako ettaka nga kkalu nga teririimu mazzi. ekyo singa obeera ng'obadde okirabye ng'okyetegereza, oba oliawo bw'onaaba ozzeeyo ewaka ojja kumanya nti kino kyenteekwa okukola, kubanga bwe naaba sikikoze wali wentadde munnange nange wendaga. Barra radiyallahu anhu amutegeeza nti nabbi sallallahu alayhi wasallam yayimirira n'atunuulira entaana ne baziika. bwe baamala okuziika nga bamaliddeko ettaka,
basahaba ne bakakkana wansi wajalasu kulluhum wakaanna ala ruusihim tuyur bonna ne batuula emitwe gyabwe nga giringa egiguddeko obunyonyi nga tebaagala bugende naye ekyo omuwarabu akikozesa ng'ategeeza nti jalasu kulluhum swamitin bonna bonna baatuula nga basirise liyastamiu kalaama rasulillah basobole okubeera nga bawulira ebigambo by'omubaka. Nabbi sallallahu alayhi wasallama ku olwo teyayogera ebigambo bingi. Nabbi n'abayita erinnya liyali tatera kubayita, n'agamba nti ya ikhwani, abange mmwe baganda bange, ya ikhwani, abange mmwe baganda bange, wa fi dhalika fasta'iddu, ku kino kyendabako nammwe kyemulaba mweteeketeeke. Hadithi eyo ogenda kugisanga mu Sunan at-Tabari, ogenda kukisanga biidhnihi ta'ala, osobole okubeera ng'olaba ekigambo ky'omubaka sallallahu alayhi wasallam. Basaruganda ab'ebitiibwa abampuliriza, entaana la nuuru fiihi, temuliimu kitangaala kirimu. Innahu baitu dhulma, nyumba ya kizikiza. Basaruganda entaana nga bwe tugyogerako, innahu baitu lwahsha, nyumba ya kiwuubaalo, nyumba mweri ebitiisa yentaana. Niwankubadde nga gwe omusiraamu bw'ogitunuulira olaba nga tewali kyonna kiriwo, ogitunuulira nga tofaayo, obeerawo n'ofuuwa n'oluwa, obeerawo n'okwata n'essimu n'olikoodinga, obeerawo n'okola emirimu gy'oyagala, naye ng'entaana singa obadde otegedde ebirimu wandibadde nga tobikola. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam atugamba nti lawla an la tadafanu, singa sitidde nti temujja kuziikagana. Nabbi sallallahu alayhi wasallam atugamba nti singa teyatya nti mujja kulekeraawo okuziika abalala, yandibadde asaba Allah, agamba lada'awtu llaha, nandisabye Allah an yutli'akum au an yuwarriyakum, asobole okubeera nga abalaga ma yajiri fi dakhili alqubur, ekibeera munda eyo mu ntaana. Naye Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatya nti wanaaba abalaze temujja kuddamu kuziika balala, mwandibadde nga mubaleka olw'ekisibu ekibeera mu ntaana. Kubanga ye Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam ebibeera mu ntaana yali abiraba, n'ekiraga ekyo indama marra ala qaburain, akaseera we yayitira ku ntaana ebbiri, n'agamba gwe yali atambula naye, n'amugamba nti innahuma la yu'adhibaani, abantu bano abali mu ntaana zino ebbiri bababonereza. Wama yu'adhibaani fi kabirin, era abantu bano abali mu ntaana zino ebbiri okubeera nga bafune ebibonerezo tekiri nti oba bakola emisango minene, emisango gyabwe tegyali minene, naye Allah ababonereza. Kyeva agamba nti omu ono yali tafaayo ku ngoye ze ng'akonyoba, bw'aba ayagala okufuuyisa ye ng'asumulula mpale ye nga yeefuuyisiza, talina mazzi, omusulo gumugendako, yena n'atambula ng'alina omusulo era nga teyeefiirayo, ali mu ntaana bamutokosa. Limaadha lam takun tastatir min albawl, lwaki wali teweegendereza musulo n'ofuuyisa omusulo nga tofaayo? Ate nsobola okubeera nga nkyogera nga nawana abateerabirira nga bafuuyisa nga weebali, bw'abeera mu stadium gy'agenza okulaba ettiimu ye eya galagi, omusulo bwe gumuluma adda wali ku kisenge nga yeefuuyisiza, nga yeesibira mpale ye ng'atambula ng'adda ku kirasha ng'atuula, magadibi bw'etuuka ng'ayingira ng'asaala, n'eyisha ng'agikuuma, bw'anyumiza abantu galagi nga bw'esambye, naye ng'empale n'andaweya yaako byaweddemu ddawuzu. Omuntu oli omu ekyali kivaako afuna ebibonerezo, lam yakun yastatiru min albawl,
yali tafaayo ng'omukojobo tagufaako alowooza nti gulinga mazzi. Amma thani, owookubiri ekyali kivaako afuna ebibonerezo, kaana yamshi binnamiima, yali atambuza lugambo, akijja wano n'akikuba wano, n'akijja wano n'akitwala wano, n'akijja wano n'akitwala wano. Edda baagambanga nti olugambo lw'abakazi, naye bati ebintu byatuuka, omusajja naye akola olugambo ng'alinga omukazi, n'omukazi naye n'akola olugambo nga naye alinga omusajja, n'omwana n'akola olugambo ng'alinga omukulu, n'omukulu n'akola olugambo ng'alinga omuto. Mu ntaano ogenda kufuna ekibonerezo kyakubeera nga wali tofaayo kubeera nga weefaako. N'olwekyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyeva atugamba nti lawula alla tadafanu, singa sitidde temujja kuziikagana, la da'awtu llaha an yutli'akum, nandibadde nsaba Allah abalage ekibeera mu ntaana, naye nga sitwandikisobodde. Basaluganda ab'ekitiibwa abampuliriza, alqabru qismaani aw naw'aani, kabuli mweri emiteeko ebiri, tewaliwo gwakusatu. Alqabru imma rawdatu min riyadil janna, kabuli esobola okubeera nga nnyumba, nga kifo mu bifo by'omujjana, aw hufuratun min hufari nnar, oba kabuli esobola okubeera ekinnya mu binnya eby'omuliro. Kabuli mweziri emirundi ebiri, era bw'otwalanga omufu n'ogenda omuziika, otandikanga okwebuuza, omufu ono gwenziise weemutadde rawdatu min riyadil janna oba weemutadde hufratu min hufari nnar, mutadde mu kinnya kya muliro oba mutadde mu kifo ky'omujjana. Wa fi dhalika falyatanafasi almutanafisun. Baseruganda ku nsonga y'entaana bandibadde bavuganya abantu abavuganya okubeera nga basaba nnyo Allah okubataasa entaana. Wa min ajli dhalika نقرأ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يعلمنا الدعاء قبل التسليم. نبي صلى الله عليه وسلم يجرز الدعاء nga tahiyatu ewedde, tashahudu ng'ewedde, nabbi atuyigiriza edduwa gye tulina okubeera nga tusoma, n'atugamba omu ku mmwe bw'abeeranga asaala tahiyatu ng'ewedde tajivangamu hatta yata'awwadha an arba'i, mpaka lweyegayirira Allah amutaasa ebintu bina. Ebina ebyo mwemuli adhabu al-qabr. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, ay Allah nkusaba ontaase ebiwonyobonyo bya jahannam, wa min adhabi al-qabr, era omponye ebibonerezo ebibeera mu ntaana. Ekyo omusiraamu asaala yandibadde olunaku akisaba emirundi mingi Allah okubeera nga amutaasa ebibonerezo ebiri mu ntaana. Lilqabri ma'ashara al-ikhwa dhamma, entaana enyiga, era buli omu mufu abaliwo. Nze kennyini ayogera, nammwe abampuliriza njagala okubategeeza nti entaana enyiga. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu hadithi entuufu ojagisanga mu Bukhari ne Muslim eva ku Ibn Umar radiyallahu anhuma. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atugamba, law naja ahadu min dhammati alqabri, singa waaliwo omuntu asobola okuwona okunyigibwa kw'entaana, lanaja minha, yandibadde awona, lanaja minha, yandibadde awona rajulun, omusajja ihtazza al-arshu biwafatihi, arshi ya Allah yenyenya ng'omusajja oyo afudde. Si ekyo kyokka, wa shahida janazata, ne babeerawo ku janaza ye okumusaalira alifan min almalaika, bamalayika 1,000 abaava mu ggulu okujja okumusaalira. Nabbi agamba nti singa kyali kisoboka omuntu okuwona okunyigibwa kw'entaana, omusajja oyo yafa, arshi ya Allah ne yenyenya, ne malayika ne zikka,
ne zibeerawo okumusalira yandibadde agiwona ye Saad ibn Muadh radiyallahu anhu naye entaana yamunyiga nabbi sallallahu alayhi wasallam atugamba entaana yanyiga Saad ibn Muadh radiyallahu anhu hatta ikhtalafat adla'uhu embirizi ze ne zaawukana bwe ziti ezibadde eno ne ziyitamu n'ezeeno ne ziyitamu naye atugamba thumma ufrija anhu naye bwe bambala Allah n'agamba ati oyo muddu wange mumuleke ne bamuleka naye nga balayika baali bamaze okumukola ekigambo n'olwekyo basseruganda bekitibwa bampuliriza la adhunnu anna ahadan minna yanju min dammati alqabr sisuubira nti omu ku ffe asobola okuwona okunyigibwa kw'entaana fannad'u llaha azza wa jal Allah yeetaaga tumusabe tubeerenga omuzannyo gwe tulimu tuguvaamu kubanga kulluna qadimuuna ilayhi ffenna tugenda mu ntaana zaffe n'olwekyo bw'omalanga okusaala tuulako Allah musabe abeerenga entaanayo agifuula rawdata min riyadil janna أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولجميع المسلمين توبوا إلى الله أتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل basseruganda ab'ebitiibwa nziramu nate okukuutira omwoyo gwange nejjamu okutya Allah era buli omu okubeera ng'akolerera entaana kubanga ffenna gye tulaga kyeva banga nabbi sallallahu alayhi wasallam yakuteerawo edduwa ekyo kimu ekyokubiri nabbi sallallahu alayhi wasallam yakuteerawo ebintu byosobola okukola ng'okyali mulamu nimwakubadde ng'onaaba omaze okufa n'osigalawo ng'ofuna empeera idha mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalatha omuntu bw'afa byonna by'abadde akola bikoma n'atafuna mpeera zaabyo illa min thalatha okuggyako ebintu bisatu ekisooka sadaqatun jariya saddaaka esigalanga weeri law bana arrajulu masjida omusajja singa azimba omuzikiti nga Sharifu Jaafari bwe yakola naye bw'amala Allah n'amugjawo Allah bw'amala okumugjawo mu buli muntu yenna ajja n'asaalira mu muzikiti ye mu ntaana gy'ali abeera afuna mpeera walaw gharasa ahadukum shajara omu ku mmwe singa ateekawo omuti guyinza okubaako ebibala ng'omuyembe omuti guyinza okuba nga teguliiko bibala naye ng'omuntu bw'aba atambula aweta n'atuula wansi waagwo n'afuna ekisiikirize ng'omusana mungi omuti ogwo ebbanga lye gumala nga weeguli ofuna empeera law hafara ahadukum bi'ra omu ku mmwe singa asima oluzzi naye bw'asima oluzzi abantu ne babanga banywa amazzi bw'aba afudde abantu buli lwe banywa amazzi abeera afuna empeera sseruganda gwampuliriza Allah bw'akutwala essaawa eno nga bwe yatutte Ismail abadde akola mu Imsat Allah bw'akutwala essaawa eno nga bwe yatutte Entege abadde avuga bbaasi Allah bw'akutwala essaawa eno nga bwe yatwala muzeeyi waffe Hashim
Allah bwakutwala essaawa eno nga bwe yatwala bonna abagenze wano nga bafa. Sadaqatun jariya, kikyolina omusajja azimba ennyumba n'agirongoosa n'agissaamu buli kimu, naye n'omubuuza nti owaayi ate kuwa okufa okutegesa otya nga talina nagende ky'abaana baliyiya. Abaana ne bagabana emmaali ya taata waabwe, buli omu n'akyakala. Agula emmoloka ennungi n'agula, azimba ennyumba ennungi n'azimba, agula engoye ez'omulembe n'azigula, agula etivi ennene n'agigula, agula wufu ennene erina emizindaalo 15 n'agigula mu ssente zo. N'olwekyo wa fi dhalika falyasta'iddu, n'olw'ensonga eyo abantu beetegeke. Omuntu bamuwa akabaasa akagenda okuzimba omuzikiti n'akagaana. Sigamba nti akagaanye talina busobozi, wabula nga mu bwongo bwe alaba nga tebimukwatako. Naye bw'amala okuka wano bodaboda n'emutomerera wali n'asisinkana Allah. Situli bagagga nti osobola okuzimba omuzikiti wekka, naye ng'osobola okugula ebbaati, osobola okugula omutalimbwa, osobola okugula olubaawo, osobola okugula akasawo ka sementi ne bakassa ku muzikiti, naawe n'obalibwa nga azimbye omuzikiti. Naye omusiraamu bw'agaba ennyo, bw'atoola ebitaano agenda alangirira ekkubo lyonna nga bwe bazimbye emizikiti, era kati bakyazimba emizikiti n'ebitaano byatodde. Siraamu faltakunu jadin, tubeere serious. Bwe tutajja kubeera serious tugenda kuyingira akhira nga tugiyingiridde wabi. Nga mmaliriza hutuba yaffe, Nabi sallallahu alayhi wasallam ayina amawulire gatuwa amalungi. Atugamba nti omuddu bw'aba amaze okufa ne bamuusaako ettaka, ekisooka fa innahu la yasma'u qari'a ni'ali ashabihi, awulira okubagana kw'engatto eza mikwano gye nga bamaze okumussaako ettaka, agenda baddayo. Allah amuddiza amagezi n'awulira. Nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba mu kaseera ako zimujjira malayika 2 fayakuudanihi, ne zimutuuza. Bwe zimala okumutuuza ne zireeta kifaananyi ekya Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, ne zimubuuza maadha kunta taqulu fi hadha arrajul, omusajja ono obadde omwogerako ki? Abaviira mu byalo, eyo enkola gye mukyaliko mu byalo, omuntu okujjaawo asutame ajjeyo akatabo, bwe banaakubuuza mani rabbuka bagambe rabbi Allah, oyo muli ku saakaasi, si bwe biri. Hadithi y'omubaka sallallahu alayhi wasallam etugamba baleeta kifaananyi ekya Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, ne bakubuuza maadha kunta taqulu fi hadha arrajul, omusajja ono obadde omwogerako ki? Fa in kaana mu'mina, oli bw'abanga abadde mukkiriza, agenda kuddamu agambe kuntu uminu bihi, mbadde mukkiriza era mbadde ntambulira ku mateeka ge. Bw'alimala okwanukula obulungi, Allah alyoke alangirire ng'ali ku arishi ye, agambe nti answadaka abdi, omuddu wange ayogedde mazima. Bw'ali mu ntaana, Allah agenda kugamba answadaka abdi, omuddu wange ayogedde mazima. N'okuva lw'ayogedde amazima, afrishu lahu firashan min aljanna, mumuteerewo kapeti, mumuteerewo omufaliso nga mugujja mu jjana. Allahu akbar. Waftahu lahu baba min abwabi aljanna, era mumuggulirewo omulyango mu miryango gy'ejjana, asobole okufuna akawoonwo akava mu jjana. Allah tabaraka wa ta'ala bw'amala alagira an wassi'u qabrahu, omuntu maddi albasar, okutuusa amaaso ge gye gakoma. Allahu akbar. Laba Mungu bw'akussa mu byengera,
ng'oyingidde mu ttaka olw'okuba omanyi nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Naye nabbi agamba sallallahu alayhi wasallam, singa bakubuuza ku nabi Muhammadi nga tomumanyi n'ogamba kuntu aqulu ma yaqulu nnaasu fiihi, nange mbadde ngamba ng'abantu be bagamba. Allah alyoke alangirira agambe ankadhaba abdi, omuddu wange oyo alimbye, omuddu wange oyo alimbye. Alyoke alagira nti afurishu lahu firashan min annar, mumutere w'omufaliso nga guba mu muliro. Waftahu lahu baba min abwabi nnaari, era omuntu oyo mumuggulire w'omulyango mu miryango gy'omuliro, asobole okutandika okufuna ebibonerezo bye. Si ekyo kyokka, Allah n'alagira entaana okumunyiga. Nabbi agamba sallallahu alayhi wasallam, entaana emunyiga fatakhtalifu adla'uhu, embiriizi ze ne ziyitiŋŋana bwe ziti ng'oli mu ttaka awo. Eno abantu boolese ku duniya bali mu kucakala, bali mu kusala nte, bali mu kufumba miceere, naye nga gw'oli ku ngooko wansi awo embooko ekuli bize, naye ng'eno abantu bali bize basala nte, bakamula byenda, bali mu 40, mbwe ensinga ekutuseeko, naye ng'eno oli ku bizibu ebiri mu ntaana. Ya ayuha nnaasu, abangemu abantu, inna wa'ada Allahi haqqu, endagaano ya Allah ya mazima. Fala taghurrannakum alhayatu dunya, ensi eno, obulamu bw'ensi eno tebubagayazanga. Wala yaghurrannakum billahi alghurur, era obugayaavu tebubajja ku Allah. Allah musigalenga mumusinza, temwambala irizi, temugenda mbalubaale, temugenda mu kusamira. Bwe munaasamira munaamubuuza bashiriku, bwe banaabateeka mu ntaana. Njagala okutegeeza, bw'ofiira ku shiriki ng'ofiiridde mu ssabo, ofudde bakulagula, ofudde olina irizi, ne bwe banaakuŋŋaanya bamaseeka bonna ne bakuma ekyoto ky'omuliro, ne baleeta obugaali ensawu nnamba, ne babuyuwa ku muliro, ne bunyooka ekyalo kiramba, nti bakusonyiwe, tebagenda kukusonyiwa kubanga wafiiridde ku shiriki. Basseruganda b'ekitiibwa, muzimbe emizikiti, musibe nayikonta, musimbe emiti, mulekeewo bye munaalekawo ng'abantu babikozesa, musobole okufuna empeera nga muli mu ntaana. Ala wa sallu ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, lianna Allaha amarna bidhalika haythu qala inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله خصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة رضي الله عنهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم قض حوائجنا يا رب العالمين واستر عوراتنا يا رب العالمين وارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم واعف عنهم. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفرهم ديارا خيرا من ديارهم وأهلا خيرا من أهليهم. اللهم ثقل ميزانهم يا رب العالمين واغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قوموا لصلاتكم يرحمكم الله. Islamic Media.
أسلمت